الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ نصيف. فلقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله تعالى عليهم من المبتدعة أن أحمد بن سنان رحمه الله قال لأن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبول والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukyagenda maaso n'ebikolo bya da'wa ey'obusalafu da'wa entuufu ekikolo eky'omwenda insha Allah kituwumbawumba mu darusi yaffe eno. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Sheikh ayongera okutulaga obubi bw'okulinaana abantu abazuula mu ddiini n'okubeesembereza bayinza okwonoonera manhaji entuufu ekkuba ettuufu yaliko nabbi sallallahu alayhi wasallam. N'agamba falaqad balagha min tahdhiri salaf rahmatullahi ta'ala alayhim min almubtada'a, abasalafu baatuuka ku ddaala okwewaza abantu bannabida ne bida, baatuuka ku ddaala liriwa ng'eri ono omu ku bamanyi abanene Ahmad ibn Sinan yatuuka okwogera ebigambo bino n'agamba nze okubeera nga neiba wange mulirwana wange bebana abakubi b'engoma zibanga ngoma bakuba ennyimba abo bwe batyo okubanga ye neiba wange nkyagala nnyo kyekisinga gyendi. Tetugana kukyagala nti akyagala wabula ayagala comparinga kyekisinga obuweewufu gyendi min ayujawirani sahibu bid'a, okubeera nga neiba wange ye munabidoni munamawuledi munamaddagambogo. Waakiri okubanga nina neiba kiri kalekaleko neiba ngaali mukubi wa ngoma ezo bwe batyabo kadongo kamu naye nga sirinaanye neiba munamawuledi muna hijab nation munamaddagaambogo abo bwe batyo baleeta bid'a ebyenjawulo. N'agamba lwaki lianna sahiba tumbun anhaahu, mbimugaana ne mugaa bino bibi maloboozi ago biri haramu. Bw'aba musiraamu engooyo kati nitumbulya biri haramu. Allah agamba bwati ku nnyimba ne musomero obujulizi n'okubimenya nsobola bimenya nga mugaa bino obusiraamu tebubikkiriza ddiini nga naye akiraba kyaliko kiki kyagezaako tegeeza ki nti abantu abali ku mazambi daawe mukolebwako nadda n'omugaa nti obwenzi buli bwe buti riba n'amanya nti eryo ki wal mubtadi ate ye munabida yufsidu nnasa bako tayinza ddirwanirira nti kakati ate olugezigezi naye munabida mubtadi ono ayonoona embeera z'abantu anti ekifaananyi kyajjiramu kyekyo. Owulidde bida bwagiyita kuliisa bantu kusaalira ku mutume. Tetwerabira ebirungi by'abakolera eddiini ng'olayogera ku Nuhu Mbogo tetuba na ttima. Abasajja baaweereza bye baakola tetunnabaffe bikola tetuteekamu nsaalwa nga seeko oli ow'ebisawo eby'ensaalwa ebintu bikutiya tebyali bisatu. Ibuliisu byajja gereetera bawalibu kaakati kiro yajja zigawanya bawalibu. Allahu almustaan. Kaakati munabida abwati ayonoona enzikiriza y'abantu, ayonoona manhaji y'abantu. Lwaki? Ekifaananyi kyajjiramu kyekyo nga bwe wamulaba ku hijab nation engeri gye yajjamu abamu ne batuuka n'okwagala okukaaba. Kakati abantu okwambala hijabu kyekibi. Fe abantu okuba bagenda nasoma Kulaani baleeta abamu ku abo nga ayagala mbu nakkaaba bakulukusa amaziga munabida bwati bwakola. Naye senga mathalan abadde ategese mathalan riba
oba haramu yenna ajja kutandika kwewozaako manyi tuli banafu nga akiraba kyali muki naye munabida alwano kikola ki kiyimiriza nyege ng'abantu bakukuta nayo bakimanyi biriki haramu obwononefu obulimu naye ono wamawuledi asobola osisinkana nakyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amubonereza era kye kigambo ky'abamanyi kyeboogera nti maatha manyi kigambo kyamanyi kigere kiti albid'a min bid'a ibilisi ejagala nnyo era bwekulanga oli ku bid'a ekola ki esanyuka nnyo kuba ekimanyi gojja kunyweza ofira naye bweraba oli owa mazambi emulabe ajja kumala atadde agaveeko naye bweraba munabid'a ekola ki esanyuka neeratta nekyakyankya bwebalabawo nga bali kumaki kumawuledi kuba balaba bo bagaba bakola ddiini naye nga si eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gyebalagira. Idhan ebigambo bino birungi imaamu ono byatulaga n'okutwewaza ekyo abasalafu bwe batukyeva beewazanga nnyo bid'a olw'embeera eziyinza ogivaamu zisobola okwonoona emiriraano zisobola okwonoona ahdath abaana abato ne bakulira ku ekyo nga bamanyi nti eyo yeddiini. Mulaba obwana obuto bwe baleeta buno nga mu basuufi bwana buto nga nabo buli mukuzibwegi obwana ne bufa kuva wansi ng'ekyo kiba butaddemu nti eyo yeddiini negundi gye twayogeddeko okwonoona obwo obwana obuto nga babutwala mu bibira kibida kyabwe ky'abakhawariji buto obwo nga babulaga nti eyo yeddiini obwo obwana bwali badde butwala ne bukwata Qur'an ne bukwata ahadith babutwala eyo nga babulaga nti eyo ddiini ne buleka eddiini entuufu ne babuteeka mu ki mwekyo nga babujjuza nga babulaga nti gwe kati bw'ofiira wano jjana butereevu ne batwala abo abantu ne beetulisaako zibbomu batutta obwana nga babalaga nti awo jjana bwe weetulisizaawo n'ottabossaawo kati ebyo byonna omuntu senga omutwala kizibu otwala gurupu ennene ng'obatwala mu mazambi bazuukuka naye wano amutwala amulaga awo jjana ekyo ekizimbe bwe weetulisa n'ofa butereevu firidausi kyekyo kyamulaga kati omuntu naye ajjula n'agenda ng'alaba nti alese byonna n'aleka famire n'aleka ki ng'amanyi nti awo we neetulisiza okwabo ngenda butereevu muki mu firidausi. Allahu musta'an. Naam. Sheikh obukulu bw'ensonga eno naddala nti nno erimu ebigambo abantu bangi besika ebyesittaza emitima gyabwe ne balabanga ebigambo ebitali bituufu yeetaaga tugiweeyo obuddakiika nga 2-3. Sheikh Adam hafidhahullah Isa Senjala yayogera ekigambo kino fadajja alqawmu abantu bakola batya beegugunga abantu ne bakuba enduulu nga balaba ayogedde ekigambo nga wenzijukira omu ku bazuuzi ayina omukolo gwe yaliko yakwata omuggo nga mu busufu bwa jaziba nga yeetala nga oyinza okugamba nti kugamba nga yeetalira mu kidaala shaitaani nga obusungu bwalina buyitirivu nnyo naye nga ekituufu yali ku batil nga dokita kyayogera yeki ye haq. Kakati bannabidda okubitegeera si kyekikulu naye gwe omusunni asobola okugamba nti bannange kituufu zo bira twazikyawo naye ate ekigambo ekyo nga kiyinza okubanga gwe kikulu gwe twala obudde tukikunnyonnyole okitegeere kubanga amazima googawo ekiki ekitiibwa. Bid'a mu nnamula y'obusiraamu erina omuteeko gwakubiri oluvannyuma lwa shiriki. Amazambi gajja ku muteeko gwakumeka gwakusatu kwegamba hairake yeeno protoko yeeno oda yeeno. Ekigambo ekisinga okubeera ekinene mu ddiini yaffe ey'obusiraamu shiriki. Shiriki bwavaawo ekiddako bid'a kuzuulamu ki ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Ekiddako ge mazambi mwe muli okwenda mwe muli okutta mwe muli ebisigadde byonna. Ekyo nno bawulama tebakirinaako ki mpawa. Omwoyo omulamu naye batagunnyonnyola bisingakaawo kuba gumaze okutegeera nti kituufu gukwata bukwasi nyegenyege kiki bida nyegenyege bida wabula ki bwono nifuna mazambi ate mawuledi zambi
ekyo tekiriko kubuusabuusa. naye zambi erigwa wansi waki wa bidaa. Idhan nyegenyege aba ali ku level ya kusatu ate nga eki bidaa eri ku level ya kumeka level ya kubiri. Omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo, bidaa nga tuwuliramu kuki ku ddiini, tuwuliramu salaamu, tuwuliramu okusaalira nabbi, tuwuliramu ki, kijja kitya okubanga mu nnamula y'obusiraamu bidaa eri ku level ya kubiri ate amazambi agalimu okutta, agalimu okwenda, agalimu obulyazaamaanyi nefanako biri ekibeera ku level ya kumeka ya kusatu. Ekyo kirina ajuiba mpitirivu ebyokwanukulako bingi ne betufunayo bibiri byokka. Ekisooka kwe kubeera nti nno ezambi teriyo n'ogu aliyingiza mu ddiini. Teriyo musiraamu yenna ayinza kukola nyegenyege nagati ono nyegenyege gwenkola wa mbusiraamu. Kirega ati obusiraamu busigala ku purity yabwo, busigala bukuume nga buli wali. Si bwe kiri? Teriyo omuntu ayinza kukwata kutta n'akuyingiza mu ddiini nagati okutta kuno kwendi mukola ddiini. Teriyo omuntu ayinza kukwata tugambe ki riba n'ajingiza mu ddiini. Teriyo omuntu ayinza kukwata kunywa mwenge kwe nagati eno ddiini. Nolwekyo omuntu omwonoonefu amanyi nti nze ndi wali n'eddiini eri wali. Kitegerekese. Naye ate omutawaano oguli mu kuzuula mu ddiini, omuntu akwata obujeemu obwo n'akamba ayayaako akukwata eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'agiteekamu endowooza ye n'agirongoosereza n'ebifaanako bwe bityo, munnange n'ajagamba nti eno ddiini ya Allah, era n'akubiriza abantu babeere ku ekyo, n'abeera nga akoze tashrii' mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, aleese okulamula n'akuteeka mu ddiini awamu n'ekyo ng'eddiini yaffe yajjula. Kitegereka? Ekyo kikumalira okutegeera obunene n'obubi bwa bidaa n'okubeera nti nno eri waggulu ku mazambi, nti eddiini esigala ku mazambi esigala eri wali nga tekwatiddwako. Ate ku bidaa eddiini eyingirwa butereevu, ebintu ebiyiyeyiye ne bidyekebwadyekebwa abantu nti nno okukusinza kwe baba basinkanako Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegerekese? Eyo nsonga nkulu nnyo omusiraamu okubeera nga agitegeera. Eyokubiri bamasheekhe bagiddiŋŋana. Sheikh Adam yaginnyonnyola nnyo nga kaatiriza ensonga gyali ayogedde. Sheikh Siddiq yaginnyonnyola nga kaatiriza ensonga gyayogera ku hijab nation nti bino ebivulu bino nam biwewufu okusinga ki, okusinga bidia eyo ya hijab nation, kubanga babeera mu kikolobero ky'okwonoona ate nga bakitadde mu kifaananyi kyaki ky'eddiini. Kwe kubeera nti nno omuntu yenna akola obwenzi, singa omugamba nti weenenyeza Allah, ayinza okugamba nti neenenyeza atya Allah, nga lwaki neenenyeza Allah, ayinza okigamba. Singa omuntu abeera mutemu nomugamba weenenyeza Allah, ayinza okati nga neenenyeza ntya Allah, ayinza okigamba. Omuntu akola ezambi gabeere gali amanene libeere lino ettono, munnange tomugamba kwenenyeza Allah nakudde eri bulungi okujja kawulya ky'omugamba ekyo, whether akwanukudde n'akikola neyenenya oba takwanukudde, naye awulya ky'omugamba gyekiri. Si bwe kiri? Naye ate omuntu azuula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nojja omugamba nti weenenyeza Allah mawuledi, weenenyeza Allah edduwa zino ezaki, weenenyeza Allah tahalin talakain, weenenyeza Allah okuza amadda ga Nuhu mbogo, atunuulira gati kikyuyugirako. Olabye akabenje akali kuzuula mu ddiini kikyuyugirako gwe. Ena neenenyeza Allah olw'okwagala nabbi, neenenyeza Allah olw'okuliisa abantu emmere, neenenyeza Allah olw'okuyunga egundi oluganda, olw'okusoma Qur'an, neenenyeza Allah olw'okwagala abakyala bambale hijab. Obitegedde? Ogenda okkakkana nga anywezezaawo obubuzi obwo, mwana wattu ng'ate si mweteefuteefu, talaba nti nalina obukyamu bwakola ki bwalimu. Ne kibeera nti nno bidaa ya mutawaana nnyo okusinga amaki amazambi. Twaligaziza okusinga kaawo ne kandoze tekikola kitya ekimala, era kimalira oyagala obulungi okubeera nga kigenda. N'olwekyo teweesiwalanga ng'owulidde bagambye nti ekintu bwekiti kinene okusinga kiri, baagala ozuukuke oleke kulowooza nti ekyo ekintu kintu kya bulijjo
omanye nti ekikolobero kyogenda okwetika kikolobero kinene kijja kuleetera emitawaana mu maaso ga Allah egisinga na bino ebikolobero gwe byolowooza nti byebikulembera so nga mwana wattu bijja ku sepu yakumeka yakubiri. Naam, mashallah, barakallahu fik, jazakallahu khair. Sheikh, nzikiriza nete ekibuuzo ku mbeera ey'okumanya n'okuba ne mizaani entuufu. Waliwo ebisajja bibiri. Ekisajja ekisooka kyakwata akaana akawala myaka 2 nekikakolako ebyensonyi aye nekimala nekikatta kikatugumbulaawo. A'udhu billah, ekisajja kirinnya ekyo, astaghfirullah. Ekisajja ekirala kyo bakikwatira mu ssabo ng'ensi ebyensi bikisobedde kinoonya ku mbeera okusobola okuwangalako ne mu bulamu obweyagaza. Amabanja gaali mangi, abaana balwala. Kaakati ebisajja ebyo kiriwo ekisajja ekibi kyowulira n'ogamba naye ensi eno ku ebyo ebisajja ebibiri. Seeka Lukumaani muwa akazindaalo. Ebisajja oba biwulidde Seeka Biraali atubulire ekisajja yali ekisinga okuba ekibi. Ekisajja ekisinga okuba ekibi ekyagenda mu ssabo. Kino ekyakwata akaana ak'emyaka 2 nekikatta n'okukatta Anti ate ng'onaabadde agenda kutaasa Rahmani muwa akazindaalo atereezaamu. Yogera. Seeka magezi aga bulijjo entegeera yaffe. Naam, Seeka muwa akazindaalo. Tugenda n'ono eyasoose ekisajja kino ekyakabasanya akaana ate nekikatuga kirabika nnyo kusinga oli ayingidde mu ssabo nga alina ebizibu ayagala kasente annyonnyola ensonga ze tuba tuziraba ezamututte mu ssabo, naye kino ekisajja kino ekyakutta akaana ataako ate nekikatta kyekibi gye tuli. Kitegeeza bwe tuba tulamuza sharia kiriwo ekisinga okuba ekibi. Bwe tulamuza sharia oli ow'omu ssabo mubi. amakulu nti amagezi gaffe amagezi g'abo abatamanyi balabanga omusajja ono ayinza n'okuba nga omwana abadde agenda kufa kati amunoonyeza ddagala agenze kutaasa bulamu kati nga balaba ono ageze na kutaasa bulamu kati amagezi gaffe ag'abo abatategeera saballa ntaase neme kubeera mu bo balabanga ddala ono ye mukyamu ono abadde ku kaana kali ate ono agenze mu ssabo ali kalekaleko naye ate bwe tudde eno ku busiraamu ate ekyo kiba kirala. Kaakati kyekyo bannaye ne bwe tuba tulamula ku nyegenyege tetulamuza ffe nga bwe tubiraba tulabe bw'oba tunulidde sharia mu ntuli entuufu aliwo asinga okuba omubi owanyegenyege owa mawuledi nga bw'olabye ku bisajja bino ebibiri omusajja ono ow'akaana n'omusajja oli agenze mu ssabo okunoonya gundi embeera ssente ne lamuza sharia ejja kuba ekuggulirawo biidhini subhanahu wa ta'ala ove ku bana aba common sense aba ayinomo think tank n'ebirala. Wajise illa bweyongera okunyonyoka nti omusajja ono afuuse omubi olw'okuba nti nno adaya huquuqu za Allah. Ate ono kwegamba omusajja ono agenze mu ssabo asobezeza kwegamba omusango gw'alina aganye kwegamba tataddemu Allah kyateekeddwa omuvunaana kyavunaana abaddu takikoze ku Allah. Ate ono ye ali kuza khalqa ona akoze ensobi ku bitonde nona akoze ensobi kwani ku mutonzi kati omutonzi akulembezebwa ku bitonde simanyi oba kakati kyeyo kyennyini nyini kyolaba nti omusajja asobola okubeerawo ng'alina omudaala ogutunda ebyawongo. Naam, ali omwo ensiriba simbi ŋŋanda ebirekuleku obise bya kibimbalabe ebyensundo egundi omukira gwa nawolovu ebiriba bya ttimba ebiriba byengo mulimu agabugobuga agakadde alina obugundi obukebe buli awo kyoyo yakyakuwa
je buli kafu kayitako ng'akalonda nga kateeka mu kakebe kujja n'olowooza nti ono mulalu kumba akimanyi nti waliyo bakasitoma b'ebikyafu bajja kujja bakole batya babigule era ogenda okakkana munnange ng'aleeta ng'atuusiza sitooka empya kakati omusajja oyo munnange abantu bamutunuulya bwe bati balabanga ye muntu mulamu ate ng'omuntu wali kugamba alina ensobi gy'akoze mathala omusiŋŋaana afulumyeyo ku mudaala gwe nga ali mukuba mubbi wali naye nga mukuba omubbi alaba ye muntu mulamu okusinga oli omubbi akoze eki yabbye baatule nga mwana wattu alaba mubinnya agwana kwokya bwokya naye nga mu nnamula y'obusiraamu obubi bwaliko singa abadde asobola obumanya nam yali eyokyeza nga kitiibwa bwagambye yalikoze eki yali eyokyeza kakati ekikulu omusiraamu okumanya nti sharia teyatulekera magezi gaffe kupima buzito bw'amazambi amagezi si ge gapima obuzito bwaki abantu bangi kye bayita shiriki gye bali tekirina buzibu osiŋŋaana omusajja omushiriku mu famire mwana wattu nga abantu bonna tebamwinako mutawaana nam naye nga mwana wattu omusajja yuuyo enaku omwana asala ebimemeya atambula afuuwa oluwa abuuza ayimiridde obuntu tofaanako nga bala ye mwana ombi ku gundi ne bakuŋŋaanya n'ekika ne bamukuba emiggo tawa maama we ekitiibwa takola atya naye nga abasamiza abali mu famire tebakola batya babeera bayinza n'okubeera ku mukolo omusajja omugemi w'enkuba ne bamuleeta ng'ali awo ku lubalaza munnange ne mugema nkuba bamuyitako buyisi bali bize n'emiceere ow'enkuba yatuuse ow'ekidala yagize ate ono kaamaadi ali kuno ow'ebikaata ali ku lubalaza akola ki ali mugema nkuba ate ono nti ali mbina ebyaffe ebyekinnansi baaba bayitawo bakola egundi omusajja ali ku bukaafiiri ne balaba ebigenda maaso si biki si binene ithan obwongo obwaffe ng'abasiraamu Allah kyeyagulumiza kyetugulumiza kyakola ki Allah yagulumiza shiriki eri zambi gulumivu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala inna shirika la dhulmun adhim omuntu yenna omushiriku amanye teriyo omuntu ayinayo kikolobero mu nsi kyakola nga kinene okusinga ekikolobero ky'abakoze gw'obwongo tambuza buli kikolobero kyonna kiwali owulidde manya nti gwe kyokola ekyokubeera omushiriku kisigadde kinene okusinga ekyo kyowulidde yennamula yaki yennamula y'obusiraamu naye bw'obiteeka mu magezi g'abantu nosalawo magezi g'abantu aga bulijjo galaba embizi kinene okusinga shiriki abamu balaba embizi n'omwenge kinene binene okusinga ki okusinga shiriki ogenda okakkana ng'omuziti guleeta omusajja nywedde omwenge ku lwokutaano nebamugalamiza watuswaziza nebamukuba emiggo nga mwabadde mukuba emiggo mulimu ne Sempala alina essabo mulimu negundi ne Jawaadu alina ruumu gyataggula mulimu bashiriku ne balina obubuzi obw'ekika ekyawaggulu balaba bo bali ku bulungi kumbe eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kitiibwa bwagambye nam be basinga ddala okubeera ku mbeera embi nam kandoze nti nno بارك الله فيكم تقين ماس يقول ابن بطة رحمه الله تعليقا يقول ابن بطة رحمه الله تعليقا على هذا الموضوع يقول الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أي المبتدع أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويصبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار
والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الفكر حتى صبوا إليهم. Allah tusasire ya rabbi. Byebigambo bino nabikonyeko mugimu ku misomo gyakulembedde. Imam Ibn Battah yebe yaleeta nga amaze okuleeta hadithi ya Dajjal, fitna ya Dajjal. Nabbi bwe yatulagira sallallahu alaihi wasallama okubeera nga tudduka tubeere wala. Kati Imam Ibn Battah agamba ta'liqan ala hadha almawdu' nga ayagala okukomentinga ku mulamwa guno guliwa omulamwa ogw'okuba nti abasalafu beegendereza ne babeera wala ne beewala bannabida. Ensonga ye mawdu' gyayogera ku hadithi ene wedde waggulu, wabula ayogera ku mawdu' gye tuliko ekikolo kino ekyokumeka ekyomwenda. Ku nsonga eno Imam Ibn Battah agamba allaha allaha ya ma'ashara almuslimin, ekigambo kikozesebwa okubateza bannaye tudde eri Allah. Abasiraamu ensonga nkulu, abasalafu allaha allah, abasalafu ensonga eno tugyegendereze. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsihi, omukumwe teerowoleza obulungi nagafa obusalafu. Fe tumaze mu busalafu emyaka 2, fe tubeera ne baseeka abasalafu tuli kino, teweerowoleza obulungi n'oganza obusalafu mbukola ki mulina gwe n'olabanga oli seefu nze amazabu nga tegeera obusalafu mbutegeera. Nsomina ekitabo ekya usulu da'wa byonna ebikolo mbitegedde, n'olowooza nti kakati ojja genda otule mu baki mu bannabida okole ala almukhatara bidiinihi, obeere nga eddiini yo ogiteeka mu ddenja, oba mu Luganda tukyogere tutya mukhatara, mukatyabaga, ogisuule mu katyabaga, ogende ng'okola otya fi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa, otandika otula n'abantu abo bannabida abagoberera emyoyo gyabwe kyegibagamba. Ogende nti anzi kati nasomerako neeno naliko neeno njabagira, ogende otule nabo ng'okola ki ng'ogamba ngenda badibetinga abo malage mauledi biki otule nabo, oba njagala kubajjamu ebyo bye balina naye ng'obeera nabo bwe mutambula ne mulinyaka akamotoka tugenzeeko eno naye ng'olina eggurupu eyo gy'obeera nayo njabazza omanyi kati daawa yagaziwa tuyingidde mu bantu abo. Ogende nti ojja basika obakole ki obazze ku mazima n'abagamba ku lwaki kubanga almubtada ashaddu fitna min ad-dajjal. Seeka agamba dajjal kalekaleko naye nga tobadde tolinaanya abo baani eno ebino ebigambo yabireeta oluvannyuma lwa hadithi eri yani dajjal nabbi yatugamba tumuwulira tukole ki tudduke. Kaakati ekya dajjal nno kiri kalekaleko naye bannabidda abo bawulira dduka kubanga ebigambo byabwe ebya dajjal nno kale osobola okuwona biidhinillah n'osigaza tawhiidi wo n'osigaza nzikira, naye bano asobola okugenda ng'akusensera ebigambo ne bikuyingira omutima munafu ne gumaliriza nga kukoze eki gugenze wanaakulaza ebimu nga galwadde agagenda galya jarabu ne gagenda nga gali omubiri ogenda okwekanga omuntu yenna akoze eki aweddewo. Gusobola okuzikiriza omutima n'okusinga bwewalirabye mathalan omuliro ogubumbujja ogwo lahab naye ekirwa bidaa emalawo omubiri gwonna. Seeka agamba muwulire wano walaqad ra'aytu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum. Agamba twalina jjama y'abantu nga baali basajja abasalafu nga bakolimira bidaa, bannabidaa balaga obubi bwa bidaa ku bituuti waye nga balaga obubi bwazo. Fajalasuhum ne bagenda batandika otuula nabo nga bagaddawo yagaziwa. Omanyi kati hikima ebanaye empisa n'otandika okubalaba ne weziba kutambula daawa yeeno ogenda okumulaba batudde bannabida n'asooka okuwanira mu nnabida. Omanyi omuvubuka ono yali mulungi nnyo era seeka bwe yali akyaliwo yakola bw'ati n'agenda ng'awandiza bw'atyo. Batuula nabo nga batudde nabo nti ki tugende tubajjemu zibida ezo sabili inkari waraddu alaihim. Seeka agamba embeera n'egenda bw'etyo ekigambo ekyo kye baaliko hatta sabaw ilayhim ne batuukanga badda gye bali nga nabo bannabida ddala babayita batya bakaŋŋaŋa naye nga be baali bataagala kuwulira nakiyitibwa bida baatuuka ekiseera nga be bannabida bakaŋŋaŋa. Ogezeyogere ku bida ng'ojja mulaba naye nga be baali ku ki be baali ku mazima ne bagayaala ne beeraba nga fe tuli kino ne bamaliriza nga baguddeyo. Naam Sheikh.
قال رحمه الله فلقد شاهدنا أولئك في زماننا هذا يقولون نحن نجالس هؤلاء المبتدعة لأجل مناصحتهم والأجل الاطلاع على مناهجهم السرية التي يخفونها حتى نحذر منها فيما بعد ثم بعد ذلك يقعون في حباحلهم ويصيرون عونا لهم على أهل السنة عياذا عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله السلامة. agamba Sheikh mu bufunze nti abo ffe twabalabako abafaananako bwe batyo mu kiseera kyaffe abaatula n'abatongo bagenda babuulira bagenda balaga kino ne kino bazuule bibaliko ezo manahiji enfu babatereeze. Oluvannyuma ekiseera kyayitawo nga tulaba amalobo gaabo bannabbidaa nga gabagize amalobo gaabwe bbidaa ne zibayoola ne bagagwamu ne tubasanga be bali mu bbidaa bali tekyakoma okwo ne tusanga nga be bayambako bannabbidaa okusobola okulwanisa obusalafu okulwanisa sunna nga be babayambako ne babawa makubo kige baalikozesezza ne bamaliriza abo babitegereka nga be beegassa ate ku bali be bagamba bagenda kubajja mu bbidaa kola ki ne bamaliriza nga bali nabo nga be balwanisa ate sunna. Naam. Babanga abaatuula okubalwanisa ku bbidaa ze baaliko n'okubeera nti bababuulira bave ku bbidaa ze baaliko amalobo gaabaloba ne bagwamu kati ate olwo kiri kitya kwagamba kamutuleko omusajja amanyi fikihi omusajja amanyi nahawu omusajja amanyi Kulaani oba omusajja muvunuzi wa Kulaani omusajja wa tafsiri yate yaba tali mu kabenje kanene nnyo koli agenze okumukola ki okumubuulirira ave ku bbidaa ezo. Ekyo kyennyini okulaga nti ekyo kiba kiki kiba kinene ogenda maliriza oyonoonye fahadha huwa ma qarrarahu as-salaf agamazhabu entegeera eyo bannayo okwewala bannabbidaa gye tuliko kyekyo abasalafu bwe batyo batambuzanga eddiini yaabwe bwe batambuzanga okusobola okunywerera ku sunna ebbanga lyonna nga bawa sunna ekitiibwa bawa salafiya ekitiibwa tebeekulubeeseza tebeesuula ku bantu abo abazuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. tusomaawo inshallah muwangu tumalize. قال رحمه الله وعليه فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلالة أن يلزم هذا المنهج وأن يسلكه فوالله إن القوم عن علم نكسوا وعن علم وقفوا. يقول الحافظ بن عساكر في تاريخ الدمشقي في ترجمة أحمد بن عون الله وهو أحد علماء السنة ناقلا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج كان أبو جعفر أحمد بن عون الله محتسبا على أهل البدع غليظا عليهم مذلا لهم طالبا لمساوئهم مسارعا في مضاجهم شديد الوطاء عليهم مرشدا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم وكان كل من كان منهم خائفا منه على نفسه متوقيا لا يداهن أحدا منهم على حال ولا يسالمه وإن عثر لأحد منهم على منكر وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابذه وفضحه وأعلن بذكره والبراء منه وعيره بذكر السوء في المحافل وأغرى به حتى يهلكه أو ينزع عن قبيح مذهبه وسوء معتقده ولم يزل دؤوبا على هذا جاهدا فيه ابتغاء وجه الله إلى أن ألقى الله عز وجل له في الملحدين آثار مشهورة ووقائع مذكورة. agamba shekhe ngamaliza ekikolo kino al-Imam Abdussalam rahimahullah tabarak wa ta'ala fa'alayhi alwajibu ala man khafa ala nafsihi alfasad wad-dalal an yalzama hadha almanhaj. Bannaye kyetteeka ku buli muntu yenna yeetirira nga atali awo atudde nti obusalafu ndi seefu mbulina kwe kubeera nga yeetiririra manhaji eno ginyweza kidine kubo lino dikwata teweesembereza bannabbidaa bagenda kujjako kyokola ki kyatteeka ensonga eno gikole ki. Abantu bangi nga balina ne ilmu nene
ngebyabatuukako byo byowulidde nga baali bamanyi siiti baali tebalina irimu bano Imaamu Ibn Battah bayogerako banne be yali nabo nga bamanyi naye baamaliriza n'irimu ennyingi gye baalina nga bakola ki kati olonze nammwe abalina kye tulina ya Sarunaani olinayo aya eziryawo gw'olaba ng'oli seefu okusigala mu bigurupu ebyo eby'abantu abo olaba ng'oli seefu okubisigalamu eddiini yo n'agituusa buli manhaji entuufu onaagituusa Sheikh agamba kati mumbeere banne ekyatteeka wano naawa mu athari gyalese eri mu taarikhi Dimashq omu ku basajja baali ab'amaanyi abanene Abu Ja'far Ahmad bin Awnillah yali musajja nga munene mu kulwanirira sunna mu kuzzaayo bid'a n'embeera ez'enjawulo naye agamba yakitwaliriza naye gye byaggweera bwe yayingira mu basajja abazannyira ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala ebyatuukawo bimanyiddwa n'enkomerero etaali nnungi n'engeri gye yafundikiramu naye nga mu ntandikwa yali omuki musaale mu kulwanirira sunna mu kuzza bid'a okuzivuma naye gye byaggweera kati agamba Sheikh kino ekikolo ku da'wa ye y'obusalafu ku ntambuza y'obusalafu weegendereze ekiyitibwa bid'a ne banna bid'a olina okubeewala osobole okutuusa obusalafu obuki obutuufu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan waffaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin حياك الله حفظكم الله جميعا